Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwaniriza nate ku misomo gyaffe gino eja Nurayit Islamic Online School. Naam, kwe tusomera ekitabo kya Allahu jalla wa ala. Tutambula ne aya ffe egamba nti walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min muddakir. Naam, lwaki aya eno ya makulu nnyo lwa nsonga buli wonaabeera ng'ofunye obukalubirivu ojja kuba ogijjukira n'ogamba nti Allah yajanguya, so ninateekamu ki maanyi. Kitegeeza nti ojja kwezuula nti nyinza okuba nga nina wesitadde maanyi, nina okukola ki, nina okwongeramu. Kibola mbakubiriza tubeere nga tugiyiga, tubeere nga tugyeyigiriza, naye tutambule nayo insha Allah. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Naam, kakati omulundi ogwasemba twasoma ennyukuta zino eno zemulaba wano eno, twagamba ziri ennyukuta 28. Naam, so fa twakasomako ennyukuta 11. Bwe guli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Naam, amakulu nti tutambudde era nkukubiriza okubanga ozikwata. Naam, kubiriza okubanga ozikwata. Naam, kakati tugenda kusomamu tulabe oba twazikwata, then tubeere nga tukola ki, tubeere nga tweyongerayo insha Allah. Ate ne oda yaazo tulina okukwata n'entambula yaazo. Tojja kukwata zaali nga yesooka ate osoma ettaawo, nedda, beera nga ozikwata, okwate n'empandiika. Naam, some alif ba ta jim ha dal dhali ra'u za'u. Tuli wamu? Naam. Kakati leo tugenda kwongerako ennyukuta endala insha Allah. Ennyukuta gye tutandise nayo y'ennyukuta eyo. Tugirabye? Tugiraba? Y'ennyukuta eyo. Ennyukuta eno tugiyita tutya? Ennyukuta eno tugiyita sin. 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 Edda bwe twasomanga nga abasomesa bamakinga ebibuuzo byaffe, akuwandiikira mu kitabo n'agamba nti sin, n'agikuwandiikirawo sin mu lugono, nogala kulaki kale tampadde excellent, naye atera okutesi kye sin. Ennyukuta eno ey'Oluwarabu ye tawandiika bingi, awandiika buwandiisi kantu kano, n'agamba nti ki sin. Tugisoma tutya? Nga yewasomye zaa'u, ti olulimi walutadde emabega w'amannyo gano, n'ogamba nti zaa'u, ne siini bwotyo bw'okola. Olulimi fuba okulaba nga lwebase wansi, kano katiipu kano akakulembera. Beera ng'okateeka emabega w'amannyo gano aga wansi, ogambe nti sin. 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 Ennyukuta eriwa? Ennyukuta eyo. Kati omukulu ono siini naye alina mulongo munne gwe bafaanagana, era owandiika ekintu kyekimu n'omuwa ye alina obutonyeza, alina amannyo 3. Alina amannyo 3. Ye mukulu ono tumuyita tutya? Tumuyita shin. 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 Tumuyita tya? Shin. Ani alina ki? Alina amannyo. Ono ye asoma sin. Ono osoma otya? Shin. N'omuwa amannyo ge. Shin. Tumulabye? Yono tumulaba? Bamuyita shin.
Ra'u, Za'u, Sin, Shin. Naam. Ra'u, Za'u, Sin, Shin. Tuli wamu? Naam. Aha. Kakati waliyo omukulu ono omulabye bwe yakula ye mukulu ono tumuyita tutya? Tumuyita Swadi. 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 Swadi ono tumusoma tutya? Nga wozirawo eziddiringana eno neki ne swadi nti era olulimi oluteeka mabega w'amannyo naye ono ye eno olulimi gye lusembera n'ositulayo n'ogamba swa some nnyo swadi. Ono sin. Ate ono swadi. Swadi. Tuli wamu? Sin. Shin. Swadi. Swadi. Tuli wamu? Ono naye era alina mulongo munne bwe bafaanagana, ye alina erinnyo limu. Tumulabye oyo? Tumusoma tutya oyo? Tumusoma Badi. Tumusoma bulungi, njagala tumusome bulungi. Okumusoma okwata olulimi n'oluteeka either ku sayidi ey'amannyo agali ku lefti, agali ku luba olwa lefti, oba ku sayidi ey'amannyo agali ku luba olwa right. Kakati wowe otaddeeyo olulimi, oteekayo sayidi y'olulimi gy'oteekeeyo, then osoma nti ba, obanga alulumako n'amannyo ago aga wansi n'aga waggulu, naye gano ag'oku mabbali n'ogamba nti ba, body, ba. Obanga aluteekayo luba ng'oluzimbirayo eyo body. Aha. Tuli wamu? Yennyukuta eno. Tuzisome zonna. Aha. Alif. Ba'u. Ba'u. Ta'u. Tha'u. Jim. Ha'u. Kha'u. Dari. Zari. Ra'u. Za'u. Sin. Shin. Swadi. Body. Kakati era nga weeri enkola yaffe tulaba empandiika y'ennyukuta zino eno. Tugenda kulaba empandiika, nabagamba beera n'ekkalaamu n'ekitabo nga weeyigiriza empandiika y'ennyukuta zino eno. Kati tugiwandiika tya? Ojja kuwandiika, omanyi okuwandiika namba 3. Ogirabye? Namba 3. Kati beera ogisuula wansi. Ogiregedde? Then oyongereko akalala eno. Si nyangwe? Ogirabye? Gukwata namba 3 ogisulike, gyebase. Wogyebasa ogiwandiike. Naye nga ekibuto kinene, kati yongereko akantu wano eno mu maaso. Ono ogambe nti siini, ono tumuwe ki? Shiini. Muwe amannyo ge. Tumulabye? Beera ng'omupracticinga. Kati ate ono ye tumuwandiika tutya? Oyo naye wandiika namba 3.
omulengedde owandiika namba 3 kano okasolobyemu bwoti siye swali wandiika namba 3 kano okasolobyemu yo tebambi na okuwa bukodyo ngeri yakukola ki yakugiwandiikamu kategerekese okalabye okawandiise alhamdulillah ono omutegeka akatonyeze tekiwedde eyeba ewedde barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.